group ya Kenzo bani be bani biki bakola nebisigadde lero ngina kuba omusumali ogusimbe mu kofi ne kofi n'ekiziike mubere kuno njagala mutagingire Pocha wa House of Pigs Ministries International ku Storyland wali mu Kinoni Makerere naye abereko kuno oyeyita pastor Bujingo zisimiti pastor mutagingire kuno Pocha wa House of Pigs Ministries International wali kula ku Storyland Kinoni Makerere abereko kuno oyeyita Bujingo mweta wabera ku video no bulungi nnyo njera mutagingire Yoseri tibahabura utabasira mutano wakale chensira tamzide sanga bisibena nyini kabuyonje etambula consulate ku wali kuno ne mutabani wo muhozi kanjira pama yabere ku video eno njera mutagingire bitongole bino wamanga okuli Internal Security Organization chetuita ISO okuli the Chieftains of Military Intelligence CMY okuli External Security Organization abere ku video eno njera mutagingire omukulembeze wango mulolo Bachagulanyi Center mukamanga wonna woli nkwetaaga wonna woli akuliranye yonna obuli mu diaspora obuli ludawa nkwetaga katambi kano nakanyomero ko kenjagala okuwa weberere mu budde bukyali njagala montagingire aliyo mulala njagala montagingire mwe nabana bakyali kunchuka abali ku ground namwe mbetaaga na information jejala bawa kale tugende maaso mutyo nga nabo gisimufungiza okusokera ddala njagala okutwala kusasira kwange eri comrade munaffe omukyala Nakitende Latifa abanji gwemanyinga Queen mwanyina fono Nakitende Latifa Queen bambi yafunye obuzibu abasajja bamukutte ne bamukubala emizibu nnyo byabadde ava mu bitundu by'Mubende okubanga agenze okutambuza poster za president mu bitundu byo kusigala nga bakyali ku mulamwa ogukyusa abantu so mwanyina fono yono Nakitende Sharifa abanji gwemanyinga Queen bambi yakubiddwa mu binnyo era ali mu ddwaliro so nze sasobodde mu posting olw'ensonga nti Facebook zange ziri delicate nnyo Facebook account zange ziri delicate nnyo oterako ekifaananyi Facebook oyinza okukola kyotayagala kutegeera so mwanyina foyo ye Nakitende Sharifa yo yabasinga obumuyita Queen nenga amanya gamatufu Nakitende Sharifa bambi yakubiddwa abasirikale abatamanya ngamba yadde ng'akyali mu bitundu by'Mubende ng'agezaako okugaba kalenda za president omulondo Bachagulanyi Center mo alwefe byesagala kulaga kubanga Facebook mugimanyi ne Facebook mugimanyi nenga bambi mwanyina fono yakubiddwa emigomezibu nnyo ali mu mbeera sinongi nnyo katuseba lero kubanga bamutusizaako gobulira busemanyi kubanga bana basajja mu kulisa amaanyi teri abakwatira nsawo kati nno ekyo nga nkimaze njala soka kuyisa obubaka buno tulyoke tugende maaso mu bwangu njala soka tegeeza mwenna bana Uganda nti ku social media kuno naddala ku bwenyi bw'ekitabo kuno kuliko abantu abagufudde omuze ogw'okuddira amanya gaffe ne bagakolamu groups wana gakolamu account ne batandika okugenda mu inbox z'abantu mu messenger nga bakyati nga bajjako ensimbi n'okubafera nkiddamu Chemical Ali oba Lumbuye Fred gwemumanyi si chatting nga muntu yenna ku messenger okujjako ng'omuntu yankyatinze n'ambuuzaako ne muddamu naye nze si chatting nga muntu yenna ku messenger era sirina messenger group yonna waliwo messenger group gye bataddewo ndoza admin yeyita general chat bagiyita general chat efaanako bweti yagitumye general chat naye nze sirina chat yonna eri mu kikula kino bwekiti eriko erinnya general chat ate kosa ebifaananyi byange nakosa ne videos emba ntaddeyo nakola groups njala bategeeza nateekayo ne videos zange ngazikopinze nachatinga n'abantu bannayite babafera nze si chatinga muntu mu messenger sirina messenger group. I don't chat with the people unless nga go chatinze nkiddamu. I don't chat with the people using messenger unless someone sent my message, then I reply. So omuntu yenna ali mukuba chattinga mu group ya messenger nga aba chattinga anti yenze sinze tebafera abantu ba state abagala okunganya information bakwatako era abagala bajja mu sente nga abafera tinze chattinga nammwe. No, wano sinonyeza abantu mirimu, sikola passport, siri broker,
omulimu gwa kujja kwogera bya bufuzi na kubabuusa gwe mulimu gwange. So eno na chat gyabalimu eno ya jero chat eyo sinze oyo mufere eyo group gobanga muoli nga bakufeze bakutadde mu dduka monga mangu obudde bukyali nze sikola ku Facebook sina ko group yiyo bagita jero chat anga admin bamuyita jero yita jero chat oyo sinze akozesa amanya gange nebifananyi byange ne video zemba akoze ku Lumbuye broadcasting service naziteeka kusonjara bategeeza mwenna tebakufera ne bakugamba nti nze nchatinga nawe no si chatinga abantu unless omuntu ya chatinze ne modam ekyo mukitegedde bulungi ate nanze siga na kudda muntu oli wabanga approving anti Lumbuye anti messenger yakozesa mugamba kubire video call to prove nti yenze mugamba kubire video call bwabata kubide video call duka ekibango oyo mubbi kubanga nzoli wanemera konti mukubire video call nga nsabye njimukubira kubanga sekweka sina nsonga lwaki nekweka ekyo nga kimaze ekirala waliwo omufiro omulala ali mu account ya creatinga eya Honorable Nkunyingi Muwada mwenna yarategeeza public nti Honorable Nkunyingi Muwada account ye oba page eri official teriko kigambo Honorable eriko Nkunyingi Muwada mwenna omuntu abagante bafuna scholarship agaba visa anonye emirimu simanya akola ki oyo mufere si Honorable Nkunyingi Muwada. Honorable Nkunyingi Muwada account ye esokezwako Nkunyingi so si Honorable oyo omusajja gomuchatinga naye oyo mufere yo si Honorable Nkunyingi Muwada mukitegedde bulungi oyo si Nkunyingi Muwada chati ya Nkunyingi Muwada bino byonna byakoze one mufere yakola account manya ga Nkunyingi Muwada agaba scholarship anonye emirimu afuna visa aina ne namba yesimu yo Honorable Nkunyingi Muwada talina namba ya simu jawa abantu ate ne account esokeza ke erinnya Nkunyingi Muwada tekuliko kigambo Honorable nkiddamu tekuliko kigambo Honorable mugende mukebera account eriko Nkunyingi Muwada so si Honorable ono Honorable mufere era feza abantu bangi nnyo nti agaba emirimu anonya visa semanya atwala abana ebulaya iyo oyo yenyiri mufere si Nkunyingi Muwada mukitegedde bulungi nnyo oyo si Nkunyingi Muwada oyo mufere eyakozesa erinnya lya Nkunyingi Muwada nateka ko Honorable so mbategeeza mwana tebabafera Nkunyingi Muwada talina account ngeriko Honorable eye eriko Nkunyingi Muwada era kubira ko bya bufuzi na video zabakoze tanonya mirimu tagaba mirimu tatwa scholarship tanonyeza abantu visa talina gwatwala bulaya omuntu era jamu inbox yo ngati akola visa atwale buntu bulaya oyo mufere oyo si Nkunyingi Muwada nga bwe kiri so ndaza mutegedde bulungi nnyo kale ndowozaawo njagala tuveewo tugende ku information endala yandese ekya chat mu kitegedde kya messenger awo siriwo nakyo nkibagambye sagala bafere njagala tugende ku information eyandese bulungi nnyo tulioke tutegeere biki ebigenda maaso mu ggwanga. Alright, kansubire nti bena batumye batuuse bulungi nnyo kati tugenda ku kalowoozo ka leero njagala mukawulirize bulungi nnyo abooluganda bakuba n'ab'emikwano njagala akalowoozo kano ngenda kukoogera mu ddoboozi epoomu ery'eggoowo nga sikawufu bulungi nnyo kuba kagenda kukwatako buli muntu yenna mbasaabusa mukate ku social media platform zonna ez'enjawulo oba mu WhatsApp groups oba ku Twitter oba ku Facebook oba ku TikTok mukateeke kuba kakwata ku buli muntu yenna akalowoozo ka leero katambula katya nze nno ng'omuntu ku nsi kuno ndabye bintu bingi okutuuka wano wendi mu kalowoozo ka leero njala kutegeeza nti ensonga gye tuyitamu erimu obuwonvu n'obugga erimu ebizibu bingi nnyo n'ebiseera ebisinga ebizibu bino tubisinkana ffe ng'abantu n'onoonya omuntu agenda okikuyamba naye ng'ekintu kino yakyejja mu bwomu osobola otya okujja mu kintu kino osobola otya okwejja mu kintu ebwomu ng'ofunye ekizibu njala bategeeza ekigambo kimu nti mu nsi tusanze ebizibu bingi nnyo era tusanze ababuzaabuza bangi naye ensi nga bw'etambula gwe si bw'eno ensi nga bw'etambula si bw'eri ensi etambula bulala kati muganda ngenda kukusaba ku bizibu by'oyisemu okuva lwazaalibwa n'okutuuka olwaleero n'ebiyinza okukwolekera ngenda kuwagaabuwa nga ne nabo gisimufungize oyinza okuba oli wanzikiriza ng'oli mu katoliki oli mu protestanti oli mu lokole oli mu Seventh Day oli mu Orthodox oli mu lokole oba oli wa ddiini endala yonna leero mu kalowoozo ka leero ngenda kuwagaabuwa abagoberera Bibiliya njagala munjulire n'abasoma ebyafaayo nti Yesu Kristo omwana wa Katonda omu ye bwe yagendanga okusinkana kitaawe ayogereko naye yagendanga bw'omu
okufuna ebiddibwamu n'ebyogerebwa kwe tuyita okusaba. Ngenda kusaba kobenga osoma ddiini ki, kobenga osinziza ludda wa, waliwo kye mutannabuuka kankibagambe kino kiva mu kamwa kange era ku mutima gwange kubanga nze ndiwo babuusa. Ensi ejjudde ebizibu bingi eri abantu bangi, buli omu asaba kyayagala okusaba. Abagenda mu makanisa musaba mubeera bangi nnyo, ne buli omu asaba mu lulimi lwe, buli omu asaba ebintu bingi nnyo. So ebintu ebiseera bisinga biyinza obutatuuka gye birina kulagulwa ensonga nti aboogera amaloboozi gaba mangi, buli omu ayogera kyayagala, ne Katonda afuna okubuzibwabuzibwa. Naye omuntu nga weetongudde sekinnoomu, oli mu yafeesi yo temuli mu muntu, oli mu kisenge kyo temuli muntu, oli ku mulimu gwo tewali muntu, oba oli ku lubalama lw'ennyanja tewali muntu, oba ogenzeeko mu kibira tewali muntu, nga tewali kintu kyonna kikuteganya kikola ddoboozi lyonna lya njawulo. Nkusaba otwala obudde otuuleko omuntu, ng'otuuleko wekka oyogereko ne Mukama Katonda wo. Otya ne bw'obanga otudde wekka nga tolina muntu akuteteganya, fuba okulaba nga wootudde wessa mu kye tuyita obuvunaanyizibwa n'omwoyo. Abantu abasinga obungi mugenda ne musaba ne muga Katonda tampulidde, naye Katonda tajja kuwulira nga you are pretending obanga ogezaako okwefuula ky'otali. Mwenna abamanyi abayimbi abamanyi emizannyo, omuntu bwe bagenda okuzannya scripture gye bamuwadde oba karakita, bakugamba yingira mu karakita eyo. Abazanyi ba firimu n'omusajja n'azanya ekintu ng'alinganga nti ekintu kiriwo naye nga akiyingidde mu buyinza tuyita okuzanya karakita, n'oyingira mu karakita. Ne bwe tuyita abayimbi origino, omuyimbi origino bw'ayingira okuyimba kuliwe kumutuulamu ng'omwoyo. Ye kennyini abayimbira mwe bayimbire ne mukaaba oba naye n'abeera emotion n'akaaba nga mula kyayimba kiva ku mwoyo. Ekyo tuyita okuyingira mu mubiri gwo, n'oyingira omubiri ne gukuyingira. Kati ngenda kusaba buli muntu asaba gezaako okulaba ng'osaba ng'oli mu kifo ekiwummudde obulungi nga naawe owummudde n'ebirowoozo ng'oliwo omuntu wago, oyingire mu mwoyo gwo osabe Mukama Katonda wo ajja kuwulira. Teweetaaga kubeera mu kereziya, teweetaaga kubeera mu muzikiti, teweetaaga kubeera wantu wali bireekaana. Nga Yesu bwe yagenda ku mayinja n'asaba kitabo ng'ali bw'omu ng'abayigiriza abalese mabega. Nkusaba taata maama, funa olunaku ng'oli mu kisenge ekyo nga tewali wadde akanyenyenkula akakaaba, tewali wadde omwana akaaba, oba oli ku lubalama lwa nnyanja, oba oli mu kibira, ogenda osinze ku Mukama Katonda wo omusabe omwebaze. Bino lwaki mbyogedde olwaleero? Ntunuulidde abagagga baafiiridde mu kalubbira akatono abagenze okunoonya kiri ekyombo ekyagano kya Titanic, nga wallaahi baalese ensimbi empya n'enkadde, naye nga ne gye baafiiridde weewuunye ki ekyabatutteyo. Naye ng'ate gye baafiiridde eriyo ebitonde Katonda bye yatonda nga bibeerayo. Kati gwe teweewuunya, weewuunya amaanyi ga Katonda. Twala obudde ng'oli bw'omwo oyingire mu mwoyo oyogereko ne Mukama Katonda wo. Mukama agenda kuwuliriza, buli ky'osaba agenda kiwuliriza, okusinga n'ogenda mu lwebeeya lw'abantu buli omu ayogera kiki, eyanobye, eyasse, eyabbye, asuubira okubba, ayagala bamuwe emikisa agenda atte baakole ki, essala yo tegenda kuwulizibwa bulungi nnyo. Naye the moment obeera bw'omwo kitegeeza nti ogenda kwogerako ne Katonda wo. Twala obudde oyogereko ne Katonda, wesse mwoyo gusaba nti oli ne Katonda wo mu ssaawa eyo osabe. Tekikwetagisa genda mu kkanisa, tekikwetagisa genda muzikiti, tekikwetagisa genda wekka. Beera ne Katonda wo mu bulamu omulundi gumu otuule nga tewali kikutawaanya. Wesse mu mwoyo wesse mu mwoyo kye tuyita nti omuntu azanye ayingidde mu karakita gye bamuwadde. Wesse mu mwoyo okkirize nti kati ngenze kusaba Mukama Katonda, si byakuva eri osanze kanisa ejjudde naawe baleekaana naawe otandika okuleekaana, bakuba engoma naawe okuba engoma, babuuka naawe obuuke, bagudde naawe. Nedda, buli muntu alina erinnya lye, buli muntu Katonda yamutonda lwe, ate buli muntu alina enzikiriza alina ensaba ye. Ate Katonda awulira omuntu nga ono ali mu mutima ekitufu agenda kisaba. Naye abantu abasinga obungi bajja mu kereziya mu kkanisa omuzikiti nga bazze lwa kinyumu, tebazze kusaba. Kati kye tuyita congestion oba okusiribaga kw'ebirowoozo n'amasala gonna agabeera mu kkanisa kuba abantu babeera bangi, kyenjagala mutandika okwewala. Funa obudde ng'oli bw'omu osabeko Mukama Katonda wo ng'oyingidde mu mwoyo oyasaba ne Katonda. Ng'oyingidde mu mwoyo osaba ne Katonda, so si kugenda mu kimulwe by'abantu ono bamubbye. Jjukira Katonda alina ebizibu bingi nnyo. Essaawa zino ku Ukraine balwana, Iraq balwana, Syria balwana, amataba, buli muntu alina ekizibu. Katonda agenda kuwuliriza ani? Kati bwadda kuggwa ali mu kereziya ng'oli mu lwebeera lw'abantu buli omu alina ebizibu bye. Twala obudde ogende mu kifo ekikkakkamu oyingire mu mwoyo osabe Mukama Katonda omwebaze ekisooka obulamu. Omwebaze ebirungi by'akkoledde,
era omusabe ne beyagala akuwe ajja bikuwa olw'ensonga mikwano gyo mingi gifudde ng'olaba gw'okyaliwo mamba zaddewo baakufaako gw'okyaliwo abaana baakufaako gw'okyaliwo n'ebintu bingi nnyo by'ofunye ng'obifunye naye nga tomanyi lwaki obifunye ng'eriyo abalemeddwa bifuna kati gwafuna ebintu bino ng'okimanyi nti Katonda akuwadde obulamu mukwano gwafudde omulabyeko obulamu okyabulina tuwala omukisa guno osabe ku Mukama Katonda omwebaze nti abantu mikwano gyo bafudde ne gw'okyaliwo kubanga ensi tuyitamu mpite agikowa yagiviira tuli mu kabukka naye nkusukuta mu byokola byonna kimanye nti Katonda gyali oba oli musamize oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki Katonda gyali era gobanga ofukamira n'osaba gwe ng'oli bw'omu kisenge kyo ofukamire omusabe kekabadde akalowoozo kaaliro kanjala genda mu kigula luggi mukitegedde bulungi nnyo so togenda mu kereziya simanyi ewali abantu abangi nno genda otunule Yesu kye yakola yaleka abayigiriza be bonna n'agenda ku jjinja n'afukamira ogwo n'ayogera ne Mukama Katonda we eyamusindika ku nsi naawe ky'oba okola kubanga bw'ona ogenda eri buli omu alina ebizibu bye ate buli omu alina ensaba ye amaloboozi gajja kuyitirira gwe ssaala eyiyo eyinza okuba obutatuuka kubanga waliwo abagisiikiriza ne bw'obeera mu kisenge ekyo mu ofiisi yo oba ku ludda lw'ennyanja oba oli mu kibira bw'omu ng'obudde bukakkamu n'embeera nzikakkamu Katonda ajja kukuwuliriza kekabadde akalowoozo ka leero teweepikira nsi kubanga baasooka ojja epikira nabo tebaddanga amiina ennene nnyo tugenze ku kigula luggi kya leero ku kigula luggi kya leero nno kigenda kubeera kya njawulo ate nga kigenda kuba kiringa okulabula bannayuganda wonna we muli mumpulirize bulungi nnyo era nakyo njala mu kiseera mu kiteeko social media platform ez'enjawulo ekigula luggi kya leero embeera nga bweri tulina ogyetegereza bulungi nnyo n'amaaso amongi ng'evudde mu lugero lugamba nti embuulirire tefa yonna lwaki embuulirire tefa yonna nti bw'omanyaako ku bintu ebimu bwiba bigenda otutuukawo osobola okubyetangira bitya munnange maze ebbanga ddene nnyo kuno ku social media naddala nokumwenyi bw'ekitabo weppona eri ku YouTube ne ku mikutu emirala gye bansaasaanya nga mpisa obubaka obulabula bannayuganda abo abaali bakyagawumbidde nga bakyalimu okubuusabuusa ku nkola ya Yoseri tibahabulwa lutabasira omutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzizidde ensanga bisibe engeri gyakolamu emirimu gye egy'okugjawo abo bonna baasuubira nti tebamwagala Museveni abadde n'enkola nnyingi okutuusa lwe najja ne mbagamba nti waliwo enkola gye mbadde temusuubira nti weeri y'enkola ey'akatwa bantu bangi baava ne basooka ne bagiwakanya ne bagamba nti ebyo si bituufu Lumbuye alimba biki naye olw'okuba nti ensi gye tulimu bukyanga abantu batandika okufa mu nfa ey'ekikutuko n'alipoota zennyini ezikwata ku nfa yaabwe ziganya okufuluma ekijjuliriza nti bye mbadde njogera ebbanga lyonna bituufu Lwade Terulusa looya omukukutivu ow'ensi yonna era nga yawolereza pulezidenti waffe omulonde omukulu Robert Amsterdam n'avaayo n'ateekayo ebbaluwa ku mutimbagano ng'abalaga butya Yoseri n'akabinja kwe bateeseteese okuba nti baagala kuggyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa akatwa akaatabikibwa mu musaayi gwe nga kano bakakuwa ne bw'obanga oyogera ne Katonda wo wallahi tosobola kumusinkana okuggyako ng'ogenda kaganga ebintu bino nze mbyogera nga mbita bya muniino ng'abantu bangi nnyo nejjala bali mu kibiina kya National Platform babiyisaamu amaaso naye oli Robert Amsterdam ali ne gyali simanyi ne gyazalibwa simanyiyo yazze n'abategeeza ekituufu bwe kiri kati ndowooza buli omu onoofuna ku mpeke y'amagezi embeera n'otegeera nti ensi gye tulimu si nnungi ekyaddala obutwa busse bannabyabufuzi bangi mu Uganda nga tewali kiddibwamu obutwa busse abannaddiini mu Uganda ng'ekiddibwamu tekiriiwo obutwa busse abakyala n'abaami abakola abannabizinensi oba baddukanya ebyenfuna mu ggwanga tewali abo adda mu kibuuzo obutwa busse bannaffe abakulembeze ab'ennono nga n'ebibuuzo teri abiddamu ate buviiridde ddala mabega onazze asoma busomi okutuukiriza ebyo kati wetwogerera essaawa zino abantu bangi bali mu kufa bali mu malwaliro ku kansa ali ku sipiidi eyayiririre naye ng'oyo si kansa nga bakyogera abantu abasinga obungi babawakanya okawulire mu byokulya mu byokunywa mu byokwambala mu bizigo na buli kimu ne gye babatudde eyo babawakanya okawulire ne batandika okukonziba abantu batandika okufa mu ngeri y'ekyolunonero enfa y'ekikutuko gye tuyita cardiac arrest yafuuka abaana baliwo mu Uganda
Nenfa eya results zebakuwa nti oni afudde blood clot nayo yafuuka luyimba mu Uganda kumbe buno obutwa ombe bwatasola bulaba okujja kungamaze kutukako mu family ndo kotegeera nti akwatwaje kali kanjera bategeeza nga sinagenda wanseno Mr. President wonna woli batyagulanyi center njera kotegeeza wasanya kalo kyali Peter Mayiga ebbanga lyabera mu America bali neteekateeka namutayika n'omukulu amyuka ekitongole n'omukulu amyuka director wa ISO omukulu Emmanuel Katabazi nakati akyali mu America. Mr. President akatoyinza obutakasanga Uganda wabula bakakuteekeddekedde mu diaspora nga baagala kufuna omuntu yenna go trustinga nga yagenda obakolera omulimu guno nkiddamu Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akato Uganda kayinza okuba togenda kasangayo nezino trip zogenda ogenda mu guno omwaka mu diaspora wewali ewagenda okuva akanyamberege bagenda kuyita muntu gwa wesiga nga naye ali mu diaspora ng'omweyabiza era ng'akimanyita omutya gwe bagenda okuyitamu ate ngera kigenda kuva mu kibiina kyennyini ekya National Platform kigenda okuyita naddala abantu bali mu diaspora ngenda kukusaba nga weebereramu tosuula gaadi zireke waggulu ekyaleeta Katabazi nono kawenke n'abantu abadde mu America mission yiyo yonna amaaso gali ku ggwe kino nkivundikira kijja luddawa baganda affe bonna abali mu ggwanga erya United Arab Emirates oba mu nsi ezegattiramu mu United Arab Emirates nammwe njala bategeeza nti essaazi zino wetwogerera ebitongole omuli ESO that is External Security Organization Chieftains of Military Intelligence CMY ne ISO Internal Security Organization wepone SFC under Muhoozi surveillance and control njala bategeeza nti already Muhoozi alina office giyateeka mu gwanga lya Dubai ngera office eno erimba operative abawera 30 batambula ku buli kitundu wabera bana Uganda bano bafuuse bantu ba bulijjo abamu bali mu delivery abala bali mu biduula abala bali mu bakola mu taxi abala bakola nga basikaali nenga bali reportinga on a basis mu office gye bakyanzuulira address yayo n'abagirimu njala bategeeza nti officially United Arab Emirates ye office eya ISO CMY ne ESO abakola obutasamukka okulanga buli muntu yenna mwenkyukakyuka ali mu Middle East bataddewo office nga ye central office nga eina kunoonya buli mwana yenna ewenkyukakyuka aliwo bamuwe emimbiri bamuwe kanyo kawulire asobola okubanga ava mu nsi eno nkugambye balina ba personages 30 abaliwo established bakola emirimu gya bulijjo nga gyemukola gola muntu kujja kusinikirako binnyo ali friendly binnyo tava wo akubuuza ebibuuzo nkibagambye nti mu ggwanga lya United Arab Emirates oba mu Emirates zonna office enkulu eri mu kutigomya n'okuwa bannayuganda obuto mu bitundu ebyo eyitudde mu ggwanga lya Dubai nga ekontrolingibwa Muhoozi Kanyirugaba okuli ISO ne CMY mbabuulira nga nabigisi mufundize baganda nga bali mu ggwanga eryo oba mu mawanga agatta mu UAE mwegendereze nnyo baba deployingiddeyo abantu 30 era nga mwebali batambula nga abantu ba bulijjo oyinza n'omugaa nti wa delivery oba waki nenga omulimu gwa kuspyinga nakuwa bantu katwa bannayuganda baliyo so mbategeeza mwenna abantu abali e Dubai abali Sarija simanya bali kasmay ekintu kyannemo erinya lyalema okuwalwa ekitundu kya ekiri kyannemezo baki kyannema simanye kyannema ekyo kyannema abali Abu Dhabi n'ebitundu birabambi mbegayiridde nnyo mwebereremu nnyo si buli muntu gulaba kusindikira ebinnyo nti muntu mulamu babateddewo ofisi ya ESO nga yeekola mu Middle East wonna basobola okugenda Qatar basobola okugenda Yemen basobola okugenda wa nga batuuse especially nga omulimu gwabwe gwakujjawo muntu waabwe so mbategeezezza mubeere aweya akatwa kagenda tandika okubeera awo mu magwanga abo nga nokusipanga so mu kigwero challenge agadde bategeeza nti mwebereremu n'omukulembeze yange wonna wooli nkwegayiridde muganda wange zino si firimu nti obakola movie simanyi rongo ttani eno si rongo ttani in right ttani wegendereze nze nkitegeddeko era nkugambye nti omuntu gwe bagenda okuyitamu amanga the trusted people you trust in Nope mu diaspora naddala mu America yayinza okukola ekyajabu yensonga lwaki Emi Katabazi director wa ISO aludde mu America gwe mbuuza omulimu gwakolayo bali mu coordinating
ne sente zitambula mikono so gadi ziteke waggulu nga bw'okimanyi kale no awo nvuddewo nfundikidde ekigula lugye kyalero video entuufu etandise njera motagingire Sekola Muhammad njera motagingire Eddie Kenzo n'akabinja ke konna tutandike video nga bwe yatuleese katusoke tuve wanna wano tuke tugende maaso mugenda kuwulira ebyajabu byafaayo tugenze maaso mwena mwategedde ekyagenze maaso mu kitundu ekyekasese naye ebintu bingi bigenda tuukawo kati muyinza okubanga muyinawo kye mwerabidde waliwo amawulire agafuluma wiiki 2 emabega ku mpapula ezimu ze mutasobola kufuna nga gabategeeza nti waliwo ensi mu East Africa ezigenda okuwambibwa oba eziri mu mbeera egenda okwewamba oba ezigenda okuwambibwa tebaatuwadde ensi ezo naye amawulire ga Yoseri yagafunye kwe kutandika okudiployinga abali mu Kampala Wakiso Ntebe mujja kunjulira enamba y'abantu abasiba mu bibuga byammwe yeeyongedde enamba y'abantu abasigala mu kibuga abasigala mu bibuga ebyo Mukono Kampala Wakiso yeeyongedde enamba y'abeefuula bazzoliga yeeyongedde mu Kampala Ntebe Wakiso abo bonna basirikale oluvannyuma lwa Yoseri okuwulira nti waliwo ensi 2 mu East Africa ezirayikire okuwambibwa Museveni n'akyusa nkiddamu Kampala Mukono Wakiso enamba y'abantu ababeera mu bibuga ebyo misana yeeyongedde naye nga si bakozi wabula basirikale enamba y'abantu abasigala mu jjukira Kampala emisana baga tabeera mu miliyoni 3 naye bwe buzibira nti ku ssaawa mu 2 nga musigaddemu akakadde kamu naye kati kayinza okuba kabeera kamu kitundu plus olw'ebyokwerinda Yoseri byatidde enjala mu kitegeeza n'enamba y'abalalu wali kabuga akatono konna yeeyongedde bano si balalu bali ku missioni ya kugezaako kuziyiza ekintu kyonna kiyinza kugwa kuba Museveni tamanyi kikiddako kati ndakino kankibagambe mwe mulowooza nti baakubye Kasese yekka tebaakubye Kasese yekka Museveni ayagala kulietinga insecurity bamala kulietinga insecurity atandika okuga nti abasajja bandi bubi afuna ensimbi nkiddamu mwenna kasita mutandika okuwulira nti Kampala Wakiso oba ebitundu ebisigadde bya Buganda batandise okulumba batega bomu oba bakuba abantu amasasi mutegere butegeezi nti Museveni atandise omulimu gwe nkiddamu mutegere nti Museveni atandise omulimu gwe kasita mutandika okuwulira basanze omulambo egindi gwagudde wano basanze bino bicu Museveni ateekateeka okwekuba bomu either Kampala Ntebe Wakiso oba okutandika okutta abantu forcefully ng'awoza nti bayeekera be bakirimu ekyo nakyo mukitegeere oluvannyuma lwe Kasese mugenda tandika okulaba video ku mutimbagano obukadde Museveni kenyini bwe yeerikodingira n'omukozi we mujjamiru mukulu obulaga abaana aba ADF engeri gye basalamu abaana engeri gye battamu n'engeri gye babaddemu n'okulaga ebifaananyi ebikadde nti baalunda enkambi za ADF ebyo byonna biri staged managed ADF teriiyo nkiddamu mugenda tandika okulaba ku propaganda wa NRM ng'ayita ku TV ku radio ku social media nga bastaginga abaana mbo basaza abantu bastaginga mu video mbo ADF babakubye naye ng'ate ekituufu kiri nti bana abantu bagenda okuleeta nti babasse be baana bammwe bonna badde mu safe houses ezeetolodde Mukono Wakiso Kampala babajjayo kiro ng'abasibye obundooya ne basibye amaaso ne batwala bakuba amasanga babazze byambala by'amagye ne bagamba nti ADF kitalo nnyo Mukama atusaasire nkiddamu abaana bamma bali mu safe house oba bali mu torture chambers babajjayo ekiro ne babatwala mu bibira ng'abasibye kantuntunu n'obundooya ne bakuba amasanga babazza uniform z'amagye ne babaga nti basiba ADF kino n'obujulizi weebuli kati mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda Museveni mutta jjukira mission yali yakubattira Kasese kati babajjayo batandika obbakuba amasasi mbu bakutte ba ADF obwo video baana basala in fact ka video kanesijja kazanyo lw'ensonga ngenda kuzanya ddoboozi njera bala ka video kano mwakalabye njera kuzanya ddoboozi lyokka saagala kazanya kuba kasobola okuleeta obuzibu kayinza okuleeta obuzibu سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا
وضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم وشدوا الوثاق وإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Sina mingi ya kuambia ndugu zangu na Islamu, ila hii ndio njia itakayosimamisha nusra biiznillah. Hakuna njia nyingine isipokuwa kuwakata shingo zao kama Allah alivyosema, tunafuata katika njia barba riqabi, tenganisha kichwa. Allah akbar, Allah akbar, bismillah, bismillah. Ngongera sawa kati yako sagala kala kubanga shuba zino social media platform singo bungi ebintu mtu bagala bila gaso such videos zibagenda otandika ku display nga ku social media ne ku TV Kampala kulaga nti bassa abantu abanda bamwe bali mu tocha chambers bajjayo niyo batakati agenda kujja video bukade bone bali recording abana nga bali bibire ebyo emundu amasasi byambalo bikibina biteko okubuza abuza nga watekateka okulumba ebitundu bya Kampala okubikuba nga agamba nti bamulumbi abayekera era na kino kiddamu nti mubirinde bigenda kujja mu Kampala wa Kisontebe n'ebitundu ebirala nga bagamba nti abayekera balumbi. Ekyo si kituufu. Kati bulijjo mbaga ebigambo bino nga muloza nsaaga Yoseri ekintu kyamulidde ku satellite z'Amerika n'Abangereza ezalaze nti tewali movement wakati wa Congo ne Uganda eyabaddewo ekirolo basaabaana n'ababuulidde baani abasse nakyo kyabaddewo. Kati olw'okuba nti ono omwami ayina abayindi bayagala beyawo ettaka lya Uganda ebizimbe amini byaleka asasudde mwana tubatambula bamukubira akadingidi mu parliament ya Bungereza nga balidingiddwa omusajja omukulu obayita Lord Puppet ono wewunyensi yagenze mu parliament ya Bungereza nga ayagala kusabira mu 7 cent ne security kuba lasha yadde ino kusoko kikola niyo ya katono ya kisookedde ku mukyubuliro bulungi nnyo huyo. My lords, I express my sorrow as a proud Ugandan for the recent attack which took the lives of so many innocent children. My condolences and prayers at this difficult time go to the people of Uganda, especially the victims and their families. Would my noble friend, the minister, agree with me? This is a shocking terrorist crime, and we, the British government, will do everything possible to support the government of Uganda to help to recover those who were kidnapped. Echo everything. Kati yogo baita Lord Puppet yakulira akabinja k'abayindi ba mafia Museveni bakozesa omulobingira sente kati batutteyo message mu parliament ya Bungereza egenda kuyamba ku Uganda songa ate ekintu bakimanyi kubanga America yaganya okugula muno obusa n'ensera zaganya okugula obusa ne BBC lokuba nti ayina abasajja abakozi be nakyo bakitaddeyo kati mutegedde bulungi nti ono musajja amala okukola ebintu ng'olwedda asasudde media companies okumuzanyira omuzannyo bakole ebintu bino ndoza mukitegedde Yoseri tujja kwabya ne bonojjako network zino video bajja zisangayo awo sigenda kulwawo kati njala kwata video no mpola njala kwata video no mpola njala soka kuzanya ka video kano akasokenza soke nkole video message eno bulijjo mbagamba ano ti Yoseri asomba abanyarwanda bayingize gwa nga muloza musaaga naye na mawuli bana Uganda bakimanyi kituufu onakulajjo KFM yere ya Capital FM bagana ba Capital FM baga immigration officer at Katunda overwhelmed by the number of Rwandese crossing into Uganda babo ndoza mbalaba bayitiri basala okudda mu Uganda cheche basaza okudda mu Uganda kati batambula kyere nengenda bazanyira akatambi kano ka Yoseri ke yagamba nti yesse munyarwanda nkakomyeko wakati mulyoke mukakase ekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda naye wano nga tugenda unjala babuuza mwenna abavayo kuvuma bannansi bannakabala naddala mu abalimu omusaayi gw'ekinyarwanda njala babuuza mukimanyi bulungi nnyo nti ensi olukalu lwa Africa fena tuli baddugavu lwaki mwefuula nnyo sipiri okusinga abantu abalala Uganda tasobola kufuna mirembe nga akulira ali mu ggwanga mu ntebe musajja ole Fiji munyarwanda tasobola kufuna mirembe nga abakulira security banyarwanda balo Fiji tasobola kufuna mirembe Fiji wafugire eggwanga yafuga Bank of Uganda yafuga security yafuga migration y'abanyarwanda banendaga muntu yawa passport kiki mugendo suubira ba refugee waliwo mateeka agabafuga nga bayina ebintu ebyo batasobola kuyingira mu nsonga za ggwanga bano batuuka batya okubanga oliye president migration yakulira sente yakola ki n'abala akyabayingiza era twatuuka dya bannansi mwali ludda wa where are you okutuuka kwene ensonga nti buli kimu kati refugee yakifuga nga bayina batalina kuyingira na kutuuka
wano yagamba si munyarwanda yagamba si munyarwanda kakadde ko mujja kategeera kakadde ne mujja kawulira. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. Abanyarwanda muraho. Murakomeye cyane. Finally, I would like to make 2 points. When Obote was in power, he used to make a lot of propaganda saying that I was in Munyarwanda, I came from I don't know what, I went to Uganda. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. There's now no Munyarwanda. Tunuulira facial expression y'omugenzi Habyarimana bw'atunulidde Museveni. Njagala nsooka otunule facial expression oli Museveni yekennyini gwe yettira. Otunule facial expression ng'amutunulidde bw'anagalabira nabano n'omuyayi. Ng'amutunulira gala bona omunyarwanda yeebuzaabuza busi munyarwanda. Kankazeemu mu kalabe bulungi. Njagala mutule face y'omugenzi Habyarimana. Mulyoke mutegeere nti bano abasajja kye baali bakola bakimanyi nga bajjajjaffe basirise. Kansooke nkazizeeyo bulungi nnyo. Nkate. Njera kaddamu kazanya. Wulira. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. Abanyarwanda muraho. Murakomeye cyane. Finally, I would like to make 2 points. When Obote was in power, he used to make a lot of propaganda saying that I was in Munyarwanda, I came from I don't know what, I went to Uganda. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. There's now no Munyarwanda-ship in my line. But that would not be bad if I was in Munyarwanda, it would not matter. But the point of the fact is that I'm not. That's just a point of fact. Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Munyarwanda. Museveni is a Munyarwanda. Museveni is a Munyarwanda. Museveni is a Munyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? But for what he thinks is that is damaging. It is damaging to be called a Munyarwanda. What's wrong with the Munyarwanda? As a refugee himself, why do you think Museveni is all that important in this country? First of all, he's not a citizen. He's not a citizen. You say he's not a citizen. What do you mean by that? Because his father was not born in Uganda. And that is the constitutional basis. So he cannot be a citizen. If you came here to talk about Bible 7, let us stop this. Gwe bajjajja ffe baali ku ki? Nze mbuuza. Bajjajja ne bataata mwali ku ki? Kambalira kunywa ngenda kabaddiramu. Ne njagala mutunulire nnyo facial expression y'omugenzi Habyarimana. Ye Museveni kennyini gwe yettira ng'amukubira ku kisaawe kya Kigali International Airport nyamukuba ekizuka nattiramu ne President wa Burundi. Lwega tugende mu maaso. Nabaga video ya bunkenke temujja gisobola. Njala kadda mulyoke mutegere bajjajja ffe tebamanya. Tugenze mu maaso. Mutule nnyo omugenzi Habyarimana facial expression ye. Enseka gy'aseka ne face ng'agane bano abayaayi wulira. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. Abanyarwanda muraho. Murakomeye cyane. Finally, I would like to make 2 points. When Obote was in power, he used to make a lot of propaganda saying that I was in Munyarwanda, I came from I don't know what, I went to Uganda. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. There's now no Munyarwanda-ship in my line. But that would not be bad if I was in Munyarwanda, it would not matter. But the point of the fact is that I'm not. That's just a point of fact. President Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Munyarwanda. Museveni is a Munyarwanda. Museveni is a Munyarwanda. Museveni is a Munyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? Awo tuveewo byokuseka biweddewo. Ebyokuseka biweddewo katika tugende ku video entuufu eyatuleese naye nga tetunnagenda eyo. Mbeera nnyo kuno ku social media ne mbagamba nti endwadde ezituluma ezisinga obungi omuzungu azikola nga temumanyi nga mulooza tusaaga. Mubadde mumanyi nti n'ensiri ezituluma zonna omuzungu yakola ensiri zino n'amanya kirungo ky'ensiri kyagenda osindika mu Africa.
lwakuba nti ebintu bya corporate byaleeta obuzibu naye njagala musooke mulabe amafactory gye bakolera ensiri zino then bwe nva ku nsiri zino mutegere nti ebirwadde ebiruma byonna bikolwa bukolebwa byogenda ku firimu njagala Kenzo mutaginge Kenza jo n'akabinja ke konna njagala Muhammad Nsereka jo wano n'abanna Uganda ba citizen concern abayogedde ku lwabwe ngebigo bagenda byogera nga birina okubeera nga tebiva mu kamwa kanyu mugenda kuwulira njagala musooke muleka video kano muleke mumanye biki ebibaluma tugenze mu maaso. Sagara kate kamu dobozi kale kankate dobozi. We're doing it for a very serious reason. Cities like Medellin have suffered from diseases like dengue, Zika, chikungunya for decades, but not anymore. We've been able to bring the solution of Wolbachia mosquitoes to the city. When this bacteria called Wolbachia gets introduced into the mosquito, it stops their ability to transmit dengue. We release mosquitoes that have Wolbachia. Now they go and mate, and Wolbachia gets passed into the wild mosquito population. If we're going to these diseases in all the tropical cities of the world, it's going to require a lot of mosquitoes. Zizo bakola nkole ne bazisindika mu tropical areas zonna across the world. Zizo kale tutugenda ku lwawo kati njagala mumpitire tugenze kati video entufu etandise kavudde kwanjula kati katandise. Pastor oba pocha owa House of Pigs Ministries International wali ku Storyland je bali ko jotusake nga nga mpulidde okabi budde bukyali mukulu Nyonzimana alozi ya sibujingo nga okabi bukyali watinkudde wabikudde akabokisa akali mu obuuka fete tukola losi ebiwoza musimanyi tukwata amanda asatu gase mu ntoge jwe tolina gwotisa Anyonzimana Bujingo CEO Director wa House of Pigs Ministries International wali ku Storyland kanoni oba kinoni Makerere wabikudde akabox kobuuka musajja mukulu beba kutumanga okumanyira toddanga mukumanyira abantu balina nnaku wali toyina kyoli otuuse woli otandika okulooza nti osobola okuboggolera mu bantu n'okwogera mu bantu. Tukimanyi bulijjo nti omuntu obaana amera amannyo atandika okwagala okwogera ebigo byatategeera naye naggwe omukobbo. Omusajja omukulu wasula obuvunaanyizibwa bw'okulabirira mukazi wo n'abaana n'oleka n'omwana omulenzi ow'emyaka 2 n'ekitundu nga tomugudde wadde nappi wadde pampa n'omulekera tedibuji n'omulekera mukyala Naluswa amulabirire era n'omusuulawo. Wasula obuvunaanyizibwa okubeera nti oli musajja n'olekawo omwana n'olekawo n'omukazi naye olumbalwa Kyagulanyi Ssentamu nti teyawadde mabugo amabugo tebagasala nga bannakugambye no ekyo kikyamu kati mukulu ku ssente z'okuŋŋaanyiza na buli kimu ky'ogaa nti olina weera ndi good beera n'embizizo nenjala kugamba tuyambe kirabika ebigo by'oyogera zipu y'amannyo go yasimulukuka kubanga musajja mukulu walema n'okugula amannya 2 g'olina otuteekera mu kibuune waava amannyo naye oli ku muzindaalo olumba omusajja atakukwata nako. Kwata sente ogende mu malwaliro akasobola okuzzaamu amannyo ng'obudde bukyali gw'omanyira ali ku level ndala nnyo. Bw'obanga obwongo bwo tozuka kugamba nti emyaka gy'olina n'essere z'ofunye oteekemu amannyo mu kamwa kitegeeza nti gwe w'amalibu
toyina lukusa kwogera mu bantu kuba n'amannyo go tegawera. Mukulu Ayonzimana oba Niyonzimana CEO wa House of Pigs Ministries International ku Stoneyland. Kwata sente nga nabo gisimufungize osoko gendo ojjanja bamali bugolina kubanga otuswaza waleka omukazi wo noleka wo omwana oli ku mukazi enkuchu okala katagota genda kujjamu wadde omwana omulema. Ate munnanga busajja mutibuswala ngira bole Museveni bwataswala najja mu public n'ayogera nazina amazina g'ekirogo. Teri pastor mu nsi yonna alinga gwe. Olw'ensonga abapasita bagoberera nnyo Bible naye gwe nga bwe nagenti kati Bible erimu ennyiriri ezibiri mulimu mukazi wo kubanga yakologesa kapale ka munda ne Robert Kyagulanyi ssente mwakusola ku mutwe ng'enviiri n'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri kitya Lono damo okunomba Robert Kyagulanyi ssente mutugenda kulagira kuba tugenda tandika kunoonya ku bigere olyoka otegeere. Gobobanga nazaala wakuzaalira omukazi gwafuna mu bazzukulu bwe yatuuka okukkirirekana namo n'otasobola kuwaayo wadde olubugo olw'ennusu olukumi wadde okugenda okuziika. Kitegeeza musajja gwe tuteekeddwa kuyimirira bantu ng'oyogera. Nazaalawo your mother-in-law azaala mukyala Naluso yafa n'ogaana okugenda okuziika n'otawayo wadde n'olubugo. Mu basajja tolina wooteekeddwa wadde okubula ekigambo kya Katonda wadde n'eki. Ne Robert gw'ovumye yawaddeyo ssente najja n'aziika. Olya bulungi nnyo Kyagulanyi gw'ovuma yawaayo ssente najja n'aziika n'abeerako ne mulumbe. Kati gwe watu wasobola genda mulumbe lwa nazaalawo n'otamuziika nako n'otawayo mabugo ani asinga obufuta obukopi n'obutategeera? Ani Bukulu bwe bakutumanga abantu abasiru mu Uganda si bannayuganda bo bennyini bo basiru bwe bakutumanga omuntu omusiru tonoonyanga munnayuganda nti musiru gwe musiru kubanga amannyo go tegawera. Omuntu yenna atawera amannyo abeera mulema. Sooka ogenda ojjanjawo obulema obwolina obw'amannyo olyoka oddogere mu bantu. Olina obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi ne ssente zikuluma ogenda okutereka okuzzaamu erinnya erikuli mu kamwa ne ssente eziwa nazaalawo oba z'olina okutwala zewalina okuwa omulumbe lwa nazaalawo nazo zaakuluma tewaziwaayo. Kati gwe ssente zewawa mu kuzika kwa Kato wali omuwa kusanyusa wali olina kyeweewomya okuwaayo abamugaaga otandika okugogererako bwali olugula kadaala kaddiini kuweefula nti gwe pasita asinga okutegeera n'okwegula mu bantu. Nkubuuza bintu biri wali owaayo ssente nga weewonya Katolo bwamu okuba nti afudde oba wali olina ky'okweka ng'oyagala kufuna ndiga zo zidde mu kkanisa ezimu nti gwe pasita agaba ssente nga tosobola kugula linnyo tewaziika nazaalawo n'omwana w'omulenzi gw'onoonya essaaliro gw'onoonya mweno malaayayo tosobola mufunamu lubuto nga waleka omwana omulenzi nga myaka 2 n'ekitundu notasobola mulabirira. Kikyo wali obala awo tetugenda kulwawo tugambye abaana bakyakkalakata era ekyali open roof mpaka bagenda kukuba kuba tebagenda kujjako ngalo. Ekyo kyo njagala okitegeere ng'obudde bukyali. Saagala kulwako njagala genda ku bantu b'e Canada jalobbe bazannyo bwe nabakubidde omulanga ogw'omuno omuvubuka ow'endali eyita omuyimbi ya Nix Mai wa Ikibenda eyadde ategese show abadde mutagenda bageesereza muzitole mu bana mpaka oba muziriye mu nnyama mubali nnyo mubalidde. Njala tegeeza eggwanga lyonna nti omukulu omu ku baavumirwa Kyagulanyi Ssentamu mufere wa Ikibenda naye show ye ey'omu ggwanga erya Canada bannayuganda bagisazizaamu until further notice kubanga baaganye okugendayo. Kati kitegeeza buli muntu yenna anaavangayo ng'oleeta akamanyiiro ffe tetulwanirira tulwanirira mbeera kukyuka ffera tugibeere mu bulungi. Bwe twogera ensonga ba president bwayogera ensonga aba ayogedde ensonga ku lwa bonna. Omusajja ali mu kulwanirira music industry ali mu kulwa ne bannayuganda abalaga ekikyamu ekiro mumumanyiira. Kati mwagala bagambe ki? G'ovudde omuyisa omufere yali akufezeeko gwe ekituufu ekiri mu gundi okimanyi ekibadde mu federation ya Kenzo kimanyi tukimanyi naye ku musajja ovuma kyokka b'ovuma abaagala okuddeka bali mu diaspora okutwalira music wo atawera obikuggu. Kati mukulu abantu b'e Canada mwe bali nnyo mubalidde n'abalala bajjayo nga bazze okusinika ebinyumba balage ekintu kyekimu. Kana tetugenda kulwawo njala tugende ku kyatuleese bulungi nnyo. Kati tuvudde kwanjula njagala katandike bulungi nnyo. Mukulu Eddie Kenzo Musooza lero bakabwe ngenda okuzannya n'ensi buwulire si bwange bwa Munnayuganda akumanyi
naye yagambye kuwamanyidde Kyagulanyi kakwabye talina buzibu ye talina buzibu era ebigo byengenda okuzannya olwalo si byange bya concerned citizen amanyi Eddie Kenzo n'amanyi ebimaba Kenzo byonna era mugenda biwulira bulungi nnyo naye nga tenza genda eyo ngera soka bagamba obanjira soka gamba Eddie Kenzo mukulu abantu bamaze okuteekako tochi nekwakirako n'otuuza meetingi emukwemu naye nga ate tekina kikigenda kutaasa ngera soka kulaga ggwanga group yo weyimbiridde ate before nga sinagenda eno kasoka enzanye video abantu bagirabe abantu bategeere ki kitwogerako video eno yo group ya Kenzo eri muhozi project etambuza ebintu byonna ebyokucyankalanya eggwanga ne mu music industry yeno mugira bulungi nnyo mugira bulungi mwe tubeera ne bwino wano ezo zimu ku conference zaatuuza nga babulya ki ekyokukola ne musanga mutimbagano gujjule bavuma Kyagulanyi zezo zimu ku bantu be zezo group ze muzira bulungi nnyo mubalaba bulungi nnyo saagala mugende tetwamutegedde tetwamulabye mubalaba bulungi nnyo kambadde njagala mubeere bulungi nnyo bano ze conference zaatuuza eziteekateeka federation simanyi kuvuma Kyagulanyi kutambuza mu hozi project bichi njala soka gizanya bulungi nnyo mudde mugirabe nnyo tulyoke tugende ku video yatuleese kankabaddiremu wano kamu bulungi nnyo mwetegereze face ezo zonna muzetegereze mwetegereze bonna mumaze betegereza kati waliwo n'omukulu ono naye omu ku leaders bamuyita fake love y'omuku ono y'ono mumulabo yogo bayita fake love ngenda kola information ya lero naye singa muddamu Kenzo ddamu n'oyogera ku Robert Kyagulanyi Center listi yonna ngenda gifulumya n'ebyama byonna ngenda bifulumya abaana bonna b'okozeeko emikolo listi yonna ngenda gifulumya oyo gwe bayita fake love era yoyo era n'oyo kennyini oyo yennyini gwe mbagambye no fake love wamuntu olakula nakawuka kati nkuddamu koddamu n'oyogera ku kigambo Kyagulanyi n'omumanyiira nkulayirira ngenda kwabya to the maximum kubanga nono kennyini bwemba mwagala information nja kubaone kati ngente kono ddamu n'omanyiira Robert Kyagulanyi Center ngenda kuyira bwino yonna listi y'abaana bonna ngireete bovuze empanka oyo ne wamuvuga olupanka fake love oba family ekimanyi oba tebakimanyi ne wamuvuga olupanka kati nga sinagenda ku information gyengenda kuzanya kansoke kugamba mukulu Eddie Kenzo musume mu bikozi bitya njagala ensi manye kino sigenda kita okyagenda kufuduza emmengo buli wiki ogenda emirundi ebiri naye ogenda mu motoka zanjawulo ng'okama fleegi nze togenda motoka zo official ate ogenda kiyo kamera zange zakulabye abamanyi kufuduza emmengo wali nga ku CBS awo bamanyi ekintu ekiri waawo kati kamera zange zakuzudde otero genda ko ku Lwokuna oba ne ku Sunday otambule motoka zanjawulo nga weekwese ne kamera zange zikufuna zijja kufuna kati nkulabula nga toyagala ngende yeeyo weesonyo kigambo kya Robert Kyagulanyi Center ne list gye nnaafulumya simono ddamu mwasamira ngenda fulumya isi y'abantu bonna kuva ku Villa Park mu miziki gy'okubya gurupu zo baani bonna bozoyiseemu n'abakuyiseemu na buli kimu nja kifulumya no ku social media atozo bwento bwe nagamba gundi Father Diodulant nagamba nti nalooza ansaaga nja gifulumya n'ebifaananyi ono balazeko fikiraavu nire ebifaananyi bingi nnyo by'abaana mbalazeko fikiraavu ye kani n'ebifaananyi bingi nga bwento bwe nagamba Father Diodulant oba Brother Diodulant owa Simaka ne mugamba wegendereze kuwadde time werowooza
nja kwaya nekati nkuwaddeko sample yono nkuwaddeko sample yono fikiravu yekka nkuwaddeko ya fikiravu yekka nenja kujjeruka lensejja kutya nenga tetunagenda yo nkulabula genda mpola ku Kyagulanyi genda mpola ku Pipopo agenda mpola ku Nuupu bwoba okimanyi nti okyagenda ku nfudu ng'ogenda mu motoka za mirundi ebiri ez'enjawulo nga drone zange zaakulabye bwe naamanyi ku nfudu mmanyiiwo omukulu aliwo abeerawo awo ku nfudu nja kulaga footage mulage ensi nkulabula bwenti bwe nagamba brother Deodorant ne yeebuzabuza ng'afuka anaaba kati nza osigenda kulwako nagambye ngenda kwabya oba ngenda kwabya kubanzi sina budde kati muwulize bulungi nnyo bino mwali tembimanyi njala mbiwulize bino ebigambo si byange era sibivunaanyizibwako bya Munnayuganda amanyi history n'ebyafu y'omukulu ono naye waddiramu okwogera ku kigambo Kyagulanyi n'amumanyiira wengenda okugirayo enjala bino ebigambo si byange eyabyogedde amanyi omukulu ono obuvu n'obuddo biwulize bulungi nnyo ekija kakati omwana gwe bayita Eric Kyambadde omujjukira bulungi akana okali kavubuka kato ka regime kali ku regime ya Ronnie Stamina in fact ne Ronnie Stamina yali mukulu koyo omwana batipu swizi soka weebuuzeemu kolwaki abaana balekawo Kenzo byatandika nabo okusokera ddala Big Eye yamulekawo Ronnie Stamina yamuyamba okutunda olulimba lwa Stamina oyo wakasoosu n'amulekawo Ronnie alekawo atya Kenzo ayagala okuyingiza Ronnie mu bintu by'okusiyaga Kenzo ayagala okuyingiza Ronnie mu bintu by'okusiyaga Ronnie agaana Ronnie yalina girlfriend ate ne family yaabwe balina eddiini Ronnie agaana Kenzo akijjamu obusungu bafuna obutakkanya n'omwana Ronnie avaawo ava mu big talent agenda tuva ku Ronnie Stamina ogenda ku Ronnie Stamina waliwo omwana gwayita Eric Kyambadde oba okyamujjukira balinga muyita Eric Kyamu kayimba yawo akayimba kyaka Eric Kyamu kojjukira yawo tica ndowooza waliwo kana akayimba ke bayita yayimba nga ndi mubi nga Swazniga Terminator in fact wakaitoba Terminator akayimba ako oyo mwana yakayimba omwana oyo kiteeberezebwa okuba nga Kenzo yali mabega w'okufa kwe Kenzo abantu bibagamba ku social media nti yasaddaako omwana osempijjo owa ghetto triplets bituufu nnyo Kenzo yalina omukono mu nfa y'oyo omwana yalina omukono mu nfa y'omwana ya Eric Kyambadde kwegamba azze aplayinga data games kati tutuuka kufa kwa dance ku mapeesa Kenzo bwe yalekawo Rema n'agenda ebweru Rema ng'omukazi yenna era yali alina kweyiya ng'omusajja yamulekawo omukazi n'atandika kweyiya yeeyiya atya ndoza gye yafunira dokita we kati Kenzo akomawo alowooza nti dance ku mapeesa yasigudde Rema olutalo lubeera ewakaawo mu nnyumba yawe Kenzo ebiseera yali yakagula n'ennyumba eyo olutalo nga lubeeraawo okitegeera olutalo lubeeraawo nga lwamaanyi wakati wa Rema ne Kenzo nga agamba Rema amulumiriza okwagala dance ku mapeesa nga takimanyi ti dokita yali abayagamwagala ye yalowooza dance ku mapeesa Kenzo nga Rema abigaana Kenzo nga abalwana na Rema olunaku nga balwana na Rema bayomba bakimaliriza bakyalwana nga Kenzo agamba Rema ngenda kukola ki ngenda kukuba oyo omwana dance ku mapeesa mutuuseko obulabe Rema nga amugamba tokuba mwana kuba omwana ali innocent nyo talina kiyali akoze nga Kenzo akomawo avuddeyo ebweru azze ategese abavubuka ebakubye dance ku mapeesa wala okuba dance ku mapeesa Dan agenda ku kitanda Dan atuuka afa kitegeera nga Kenzo yamutuusaako obulabe kitegeera tica kakati munnange
onokwawukana okwo wekwava kati olaba omugezi Shemuzaata ebyayingirirawo Kenzo waliwo social media weyamukubira ennyo okubya Shemuzaata social media emukuba ajjayo essimu ye abasobola okuscrollinga emabega basobola okuscrollinga ne bala ku Facebook ya Kenzo kuba yayipostinga nti mulaba conversation zange ne Rema beki nabiteekako kati waliwo abantu yabikka omuntu oba ogenza n'okubera bulungi nnyo screenshots yateekako za chat ye ne Rema weyagambira Rema nti shit happened yamugamba nti shit happened naye ebyama byaffe bisigalenga byama okay nga shit gyayogerako ya happening yakuttaani Dani ku mapeesa Kenzo najja nakuba akayimba in fact before katana nakuba akayimba Kenzo Shemuzaata balomukubamu awo apangisa penge akomewo omuliro kuba ye Kenzo tamanyi kuyomba akawa bukabi apangisa penge nga jaluka ekiboozi ng'agamba nti Rema bamututte ba mafia sibayi bakirumira bamututte naye ng'era ajja kumaliriza akomyewo wa Kenzo era bali mu mukozesa kulala nga bavuwaza Kenzo ate nga byonna nedda byonna nga bifu bakiwulira teacher byonna nga bifu kakati munnange Kenzo akuba akayimba kebaita bibaawo Kenzo afulumya bibaawo ng'agamba mulimu verse bye yagambira nti ebyama byaffe bisigale nga byaffe ng'agamba Kenzo abigamba Rema yali akakubidde Rema agamba nti ebyama byaffe bisigale nga byaffe ekitegeera teacher nga yalowooza ti Rema wanaaba avudde ayinza okwabya ebyama nti yattadanisa ku mapeesa olwakuba ensonga wetyo okitegeera teacher so gundi penge yalinga ajubisa agambira Rema agenda kumala akomewo wa Kenzo biki bali ba mafia bagala kwavuwaza Kenzo Rema yavaawo olw'ensonga yali assa omwana yali amulekawo mu nnyumba era kwe kwefunira omusawo n'abuuka l'omusawo olw'ensonga ono yalinga bono bulavuniga era yali lavuniga nga yabiyimbako Rema yayita n'akusetulinga ate nga ye Rema alaba atuusa okuba ng'afumbirwa n'ebizibu Kenzo byatuusa byeyakola ye nga ye byeyakuliyetinga ng'omuntu yes akiraba teacher kati byebyo nno munnange Rema atuuka agenda oye Kenzo ng'alowooza Rema agenda kudda alowooza byakusaaga naye nga ebyokugenda byandibaddewo naye nga kiyali yeeraliikira ennyo kyekyokulaba nti Rema tayogera ku kintu kyonna era Rema ebyama ebyabimanyi bw'aba wakana aveeyo ebyewakane kuba bwebityo wekyali sebo omuyaye ng'akuba akabibaawo akakubira Rema amugamba nti manyi ojja kudda abamafia bakututte biki ebyama byaffe bisigale nga byaffe nga tayagala Rema akoleki abeeko kyayogera muziri screenshot zeyasindika ng'ataddemu nti shit happened naye nga biki n'agattako ebigambo birala shit gyeyayogerako ya happeningawo nga ye jalozi yaviirako okunoba yakukuba mwana Dani agundi dansi ku mapeesa kitegedde teacher so eyo brief information kubanza omukulu mumanyi information njirina yonna yoyo omulenzi lwakuba luusi tusirika busirisi naye kati yakonye ku peesa ey'omukulembeze naffe information katugijjeyo abantu bamanye ekituufu Kenzo yaani sebo Kenzo oyo musiyazi yennyini tabalimba musiyazi kyekyagoba omwana Ronnie Stamina big talent era Kenzo omulevu mukadda mu kamera neyefuula nga alina omutima omulungi omuvubuka oyo abaana bonna bamudduseeko byalamika nabo big talent bonna bamuddukako tipusizi yamuddukako Ronnie Stamina yamuddukako abaana bonna byatandika n'abasinga bamuddukako kati yasigaza bape
Laba teacher. Teacher. Tula bulungi naye nga webale tuweereza munnange ze information nanja kwongera. Ngulidde bulungi nabagambye n'ebigambo bya concerned citizen ayina information on yakotte ku pesa y'omukulembeze lyali talina kukwatako. Manyi ffe tubagamba buli muntu tambulira mu layini yo. Bw'ova mu layini nodde ebbali bajja kukuba essasi. Ngenda ku audio endala. Nawe tasubira oli bulungi. Teacher nze sina buzibu. Eddoboozi njagala olizannyo. Sinaako buzibu. Oyo mulenzi mumanyi abaana bangi bava mu big talent olw'ensonga ezitali zimu olw'omwami oyo nogwe mulaba dda ku kamera n'akaaba obuzijja bwagoonya omwami oyo mubi nnyo omwana oyo kuva ddala mu luvu ate ekyokubiri ayagala nnyo okumutwala nti ali waggulu nnyo asukulumye okusinga ku banne. Kenzo kyekintu kyeyasinga okwagala. Olaba kino kibagamba nti ba big three mu music industry abakyusa music industry ne bagoba abakongo nabagamba the big three. Kenzo kimuyisiza ddala bubi kuba ye yemanyi nti ye namba emu wa Uganda. Ate nga Kenzo n'okufuna awaadi eyo Kachigore gye yalimu ya BET ese musingo mwewanisa kugamba nti nze nina BET. Kachigore gye yalimu teyalina ba competitors. Yes, teyalina ba competitors bamaanyi. Ate ekyokubiri ekyamuwanguza BET baali baana bageto kids. Be bamuwanguza because batunulira dance tebatunulira information eri mu luyimba. Batunulira dance nga bwe walabye abaana be bagenze UK has got talent. Abageto kids ne batuuka ku semi-finals. So abantu batunulira dance bagamba abafiringa muli nti obwana buno bunakyalo ositegeera teacher bwe kito bwe kyali n'okufuna eyo BET award ositegeera naye ayagala nnyo okubanga ayitibwa namba emu wa Uganda ate nga sinanga. Kenzo si muyimbi, Kenzo talina byayimba teacher. Kenzo azimuzinyi n'amazina ge nyini bagamusomesa kaloni stamina so kati aleke kuddawo ate kufumba abantu kulimba abantu. Omwana oyo alina omutima omubi, just abantu abatamumanyi ne basobola okugamba nti alina omutima omulungi. Naye Kenzo behind closed doors oyo sibo n'okuba abaana abakuba abaana ba big talent abakubira ddala. Kati kansoke ntule nange ndowooza amawulire mugawulidde nange wendeetera ekibuuzo kyange maye bulijjo kindi mu mutwe eyaddala nga tuzze wali tuzizza politics ebbali ne tudda ku Katonda mu music industry. Njala tukkiriziganye ffenna waliwo ekitagatta ku muvubuka ono ku bintu byaluubirira n'ebigendererwa bye. Nange nzize nkigobera n'enkigatta ate kasita atenkudde president n'amumanyiira nange nengatta obuwaya nengatta buddotisi. Mu Uganda betuyita ba big free kwe kuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kuliko Bebe Kulu, kuliko ne Jose Mayanja abago tuta Jose Chameleon. Ne ku bana abasatu kuliko abasingako amazima gageetaagisa. Muganda waffe Jose Mayanja ye muyimbi mu Uganda alina ennyimba empitirivu nga zonna almost 80% zibadde hit. Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, Sudani y'amambuka, Ethiopia, Somalia, genda ne mu West Africa bamumanyi.
ayimba oluzungu, ayimba oluganda, ayimba oluswahili. Ayimba. Naye omusajja atamanyikiddwa dda mu East Africa n'abeera ng'ali more popular than the legends oba the legend Chameleon. Waliwo big question mark. Ngono musajja Kamili akubye East ne Central ne Southern Africa. Ne Southern Africa n'agiteeka wansi. Ono n'abanga ate amwi waliwo ekitagatta. Ngera kye bayogedde mu voice note yali yawedde. Kubanga tosobola kungamba nti omusajja ayimba olulimi oluganda. Asinga Kamili ku international, bwasinga Kamili ku international level mu East ne Central Africa, Southern Africa n'endala. No, waliwo ekitagatta. Kyembagambye kiri naye nze awo sigenda genda onjagala gamba Kenzo. Eno ye video yange esemba y'okwogerako. Naye nkulabula gy'erinnya Kyagulanyi mu kamwa. Nkuwadde option ibiri, either sirika kole bikwatako Kyagulanyi mwesonyiwe vuga muhozi project n'eribbala essiyaga mugibeeremu. Gy'erinnya Kyagulanyi. Otherwise nja kukwabya olwalwo nkoma okwogera ku linnya lyo era lwe nkomye kusinza ku video gye nkoze siddamu kwogerako. Naye gy'erinnya Kyagulanyi mu kamwa n'okumumanyira kubanga si kirasi gyo. Otherwise bwe mpulya n'ozzemu muvuma okuva ku video gye nkoze olwaleero ngenda kujja list y'abaana bonna. Ne information gye nkugambye ku nfudde Mmengo wokyagenda nga weebuzaabuza otambula emmotoka zanjawulo ate ng'ogenda kiro. Nja gijjayo. Eno nkuwaddeko sample. Ne drone lazijja kuleeta ne information tujja giteeka ku social media. Nga bwe nalabula deodorant oba brother deodorant aliganyira wadiyo leo dati aganyira tinja kuyira olweje ku social media. Nawe nkulabula nga toyagala njuweroje ku social media ne kaliya y'okufa wesonyi Robert Kyagulanyi center, otherwise nzomanyi. Nzokuyiwako olweje wano sina kyenfiirwa kubanga byenjogera mazima ate weegali. Nebo otwala mu kooti njagajja yokuba tonna kyosobola kunkola kuba nze nebo ndagera mu kooti amazima weegali. So nkulabula wesonyiwe Kyagulanyi, wesonyiwe Nuupu, kola binyimba zo yimbe ebintu byo. Other bonoddamu n'omanyira Robert Kyagulanyi center mu national platform n'abakulembeza bagitwala. Ekinaddirira nze tonnenya nkubuulira tonnenya. Owulidde gwe nkutadde. Kati eno voice note nayo ya citizen concerned. Si bigambo si byange. Era naye Mutaginire Nsereko Muhammad ajje awulire ebigambo bye bino nga bamumanyi okumunsinza bagenda battotolera. Naye nange nabagamba nti omwami ono engeri gye yakolamu ebintu bye ku mugenzi Paul Katolwama yali anoonya political comeback ngira ina ekyakweka. Ate what a coincidence. Ate munono Malimu Tole Mapengo, CEO wa House of Pigs Ministries International, wali ku Stolenland ekikoni Makerere n'ateekawo ekigamba nti buli muntu yeetaaga Nsereko n'abuuza mbu oyina Nsereko ate nga bali mu Hozi project. What a coincidence. What a coincidence. Kijja kityo okubanga ali mu Hozi project. Pastor Niyonzimana Arosias Bugingo owa House of Pigs Ministries International wali ku Stolenland Makerere Kinoni. Ate yavuli n'aleeta slogan egamba nti oyina mukwano gw'Nsereko, buli muntu yeetaagayo Nsereko. Kati muwulize ebigambo bino si byange, bya concerned citizen abamanyi omwami ono okunsinga. Muwulde bulungi nnyo mumusindikire, si byange. Nze bw'anaaba ayagala ebyange nja bimuwa, ne bino ebigambo bya concerned citizen ayina obubaka bw'ayagala Nsereko awulire n'enseetegeere. Nze byange mbyogerako ate ng'omusizi asigulesiya ndigenda kulirako bantu bange. Buli lw'oyimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka tugenda kwambaza, ate tugenda kwambaza essaati ez'amaggwa ezirimu omunnyo, ezirimu kaamulali, ezirimu kamyu, ezirimu buli kimu tikikwambaza okitegere kubanga ensi nkoowu. Muwulirize bulungi nnyo. Webale emirimu gy'okolera eggwanga, omanyi omuntu yenna bw'ateebazibwa ng'akoze ebirungi agwamu amaanyi. Ate tugenda kwebaza bafu. Ekyamazima wasigala nga TV yokka ekyalina amawulire agali uncensored. Tojjaamu nga bwe kizze bw'okikola. Ekyamazima mu Uganda tewakyali information
fena twawambibwa era twebaza gwe ne Katonda akozesa okubanga gwe kyasobola okututuusaako amawulire wadde nga gali ku social media naye gafuba okutuuka ku buli muntu ku kyalo era feno tusiima ssebo akati ndi concerned citizen mu Uganda erinnya lyange Kandireke naye ntuula mu Lubaga South era ffe bamu ku basolida bakatolubwama abajjira mu kitundu kya Tijje naye njagala abantu bategeere n'eggwanga lyonna lwaki Nsereko yabadde afaayo nnyo era abamu ne batuuka n'okumukolamu esamoni namba nga bali kubuulira ndiga nga bagamba mbu olina Nsereko mu bulamu bwo. Nawulidde ennaku ne ŋŋamba nti lwaki abantu babi ne babikka obubi bwabwe ate ne batuuka obufuulamu obulungi. Kankubuulireko muganda wange ne bannayuganda bonna bwe banaabafunye omukisa okuwulira ku ddoboozi lino. Honorable Muhammad Nsereko lwaki yabadde afaayo kino kankijjeyo abantu bakitegeere. Omubaka wa paalamenti ekisanja kiba kya myaka 5 afuna ssente ezitakka omusaala gwe gwokka salary afuna ssente ziri wakati wa kawumbi kamu n'ekitundu ze milioni 1,500 nga totaddeeko allowance za committee totaddeeko bino bya insurance ne ssente z'emmotoka ebyo byonna nga tobibala nga totaddeeko zino ssente zibawe bogendako ebweru biki bwe bityo tobibala. Naye Honorable Katolubwama ennyumba mwolaba gye balaga gye yafiiridde mu simbi ku muntu owa bulijjo naye ku muntu afuna ssente ezo ne insurance y'abantu 6 mu famire yo nga bajjanjaba balabirirwa bakolebwa buli kintu kyonna si gye yali badde afiiramu. Era Honorable Katolubwama afudde n'ennaku ye nnyingi nnyo naye ng'emuleeteddwa Honorable Muhammad Nsereko. Honorable Katolubwama yali akawangula obubaka bwa paalamenti obwa Lubaga yali mulwadde era yasabanga abantu bannaye muleke ngende ndye era ne bamuwa yali siroganiye ffe nga tuli mu Tijje. Omukulu oyo bamuwa akalulu yakwatagana nnyo Nsereko yamwambalira mangu nnyo n'amufuna naye bwe yamufuna yamufera yamuguza kitivi bakiyita Believe TV bakiyitanga Believe TV. Kitivi ekyo yakimuguza milioni 8 plus kati bala olwamaze okuwagulako kumpi ekitundu n'okusoba ku ssente ze yali badde afuna. Kitivi ekyo kyaliko emisolo gya URA mingi nnyo ate ssente ezo yazeewola kuba manerenda kubanga ssente ezo teyazifuna omulundi gumu ate nga omusaala gwali tegunnatuuka n'olwekyo bagenda ku manerenda ne beewola ssente ezo nga gundi oyo Nsereko ali ne Katolubwama. Era Nsereko jjukira ya shiftinga yali ayina gye yali abeera ng'ennyumba bamubanja n'agenda n'agula ennyumba ebugoloobi kati gy'abeera ebiseera ebyo. Era Believe TV eyo olw'okuba yaliko emisolo mingi Nsereko era yayongera n'afeera Katolubwama n'amuggyako akasente n'endala zonna ne bagikyusa ne bagifuula B24 era emisolo ne gigaana era TV eyo tekyali kumpewo. TV eyo yavaako kubanga emisolo gyayitirira ate nga ne TV kyali tekitunda. Naye olw'okuba nti yali Nsereko abikkirira yasalawo abeere close ku Katolubwama nga tamukkiriza kwebuuza tamukkiriza kwekyusa. Era omusajja afudde n'ennaku ye era omusajja oyo kyekintu kyabadde abikkirira n'okutuusa kaakati paka omugenzi waggwereddeyo mu ttaka era nakati akyagoberera okugenda ewa Namwandu kubanga Nsereko mufere ebyo byakola mumanyi yaferako ne Museveni yennyini ng'ojjukira ku gundi Nsereko oyo nga baleeta ebibiina by'obufuzi ye n'alemera jjukira twali n'ejjuba n'ennyumba Nsereko n'akunga abavubuka abamu ku bo naffe twalimu mu kibuga
n'abakungera n'afera mu 7 sente mpitirivu nnyo n'amusindika mu America okusoma kubanga jjukira ekintu ekyo kyali ki-influencingiddwa abazungu nga be baagala tudde mu bibiina by'obufuzi ate Nsereko ng'akunze abavubuka bangi nnyo ng'ayagala okusigala yali ayagala ebintu bibiri atwale ekifo kya Mama Mbabazi Secretary General NRM oba okumuwa sente ogenda ebweru okwongera okusoma mu America kyebaasalawo ne bamuwa sente ogenda okusoma mu America naye nga byonna byali bifeerefe yatunyaga era ku ekyo njagala oba oyagala bantu banoonyereze ani yaguza Katolu Bwama Believe TV eyakyuka neefuuka B24 kubanga luli kagambo kaali Believe TV kati ne bagikyusa ne bagifuula B24 ng'emisolo giyitiridde era TV neegaana sente zonna oyo omwami Nsereko ye yazirya nga tamukkiriza kwekyusa era omusajja afudde munaku afudde ayina oguuma gwa kasooli naye nga nagwo tegwaggwa gwe yali yawandiikako mbusimanyi solida mirazi nagwo nga gwagaana okuggwa neyo ennyumba gy'olabye Honorable Michael Mabikke yaliko mu parliament yafugayo ebisanjoloza bimeka negenda olabe amayumba gaasulamu genda olabe kale tuyinza okugamba nti si buli muntu alina omukisa gwe naye sente zonna Nsereko ze yaguzaamu omusajja ekitivi baamuddiza sente gwe abantu kye baba banoonyerezaako beebuze baamuddiza sente zonna Nsereko yazirya ebimuulidde si bigambo byange bigambo bya concerned citizen okwongerezaako baŋŋambye era omukulu y'omu era ayina omubaka omu owa National Unity Platform nga naye yamufera ayina omubaka omu kati ng'ali mu National Unity Platform yamufera ekisanja kiri ekyasooka yamuferera mu nsonga za golodi omukulu oyo kati ali mu National Platform ne mu kisanja ekyasooka mbu era Nsereko yamufera yamusindika mu Mamerenda ne bakola ebiddiri bya golodi era leero amufera yaliwo oyo wamusajja tumuleke naye manyi omukulu oyo mu kisanja kye ekyasooka nga MP Nsereko naye yamufera era kyovula naye mu kisanja ekyasooka naye talina kye yakola wekuddukayo najja mu National Platform ne bamuwa akalulu n'ayitamu ate mu National Platform naye n'afundayo ebizibu naye bw'afunye ebizibu era nakyo simenti bana omwana Nsereko Ndewo mulanga atudde mu suuti asazeko bwati n'alyoka afukuta oluzungu n'atandika okuleeta obugero bwa Wakayima ne wangu n'ogamba oba ono musajja kikuumi nze nkwewuunya olaba waffeera kitaawe yakukuza wadde takuzaala n'omusibisa eruzira olaba waffeera kitaawe yakukuza n'omusibisa eruzira tewamufera zintu wamufera ssente just wamuteeka mu ddiiro aberanga yalinga middleman okuyimirirawo ku nsonga z'okutunda ekizimbe wali ku gundi ku Nasalodi mwami Kyambadde n'omusibisa eruzira n'otunza omuyindi ekizimbe ekyempewo Kyambadde gwe bakwasa ssere omubuuza seze zaffe ziriruddanga gumuvuka ssere wazirya ddala bakwata Kyambadde bamuteeka eruzira mwami Kyambadde bba wa mukyala Meria Kyambadde Nsereko yamusibisaako eruzira ebbanga ddene nga yaliwo okulisivinga sere za Nsereko ng'atunda ekizimbe ekyempewo ku Nasalodi Kyambadde yamukwala muteeka eruzira tosobola gatta Kyambadde nani na Nsereko tosobola kizibu nnyo tosobola bagatta so kati yoyo omayinza ebintu mbigoberera mpolampola nezijanga mbibabuulira mubitegeera bulungi nnyo kati omusajja abadde ali awo afunye political platform wiiki namba yefudde bize kanakala kaba tabagambye omugenzi Paul buli yabeeranga n'ennaku
namukubira simanga muganda wange sinde ekizibu njala sente kati ono lokuzibikiriza nakwata yakakadde nazimuwa kubanga time yatuka ng'omugenzi ayagala kujja ku social media kwabye musajja ebintu byemukola kati gazino sere zamuvujira akakadde 5 bubibwa ati okuzira kusoza zanzinya kato yatuka ngikisera nga ayagala kujja ku social media kwabye akasajja kano nenga kamwagule kamuwa milioni kamuwa yatana kamuwayo akakadde kamuwayo bubiri bichi nabanga katuti yasobola kujja kola kikubi kwogera kuba katoyo ali musajja nga mwangu nnyo okujjoko kati buli amanya nti bagenda mwabya ngavujira mpaka omusajja bafudde kati obala gandi mukwano gwennyo namuli recordinga okukweka biri byonna kakino kye recordinga yali amaze okwekubako ekikomera n'atamanya nti ebyabagezi atabajja okusumulula ebintu bino byonna baveeyo kale n'olw'ensonga eyo buli muntu webereremu gy'oli olw'ensonga nti ebintu si birungi ku ngeri yonna nga bwetambula ate nga ensi bweri buli muntu webereremu tugenze mu maaso awo tuvuddewo mwategeddeko ofisi z'ebyettaka ez'ebukalasa bwe zamenyeddwa kompyuta n'ebyapa ne bitwalibwa kati mu bulamu obwa bulijjo tukimanyi nti ofisi ebadde enkulu nnyo ku ttaka erikwatagana n'ebitundu bya Greater Luweero ate nga mumuli enkaana ez'amataka amangi eri abaganda abagaana okutunda ettaka libino dduwaayo kati ate teri muntu ssekinnoomu asobola kugenda kulumba ofisi ekubba ebyapa mu babbi bye tulina bano abamenya batwala TV temuli alina interest ya byapa naye era gavumenti y'abano abasajja bennyini bamenye ofisi y'ebukalasa ne batwala ebyapa ebyo naye ate obwo tuyita obusiru obutambuza amazzi ekiro ettaka terina mipiira ne bw'ona olibba nobba ebyapa n'obikyusa n'obizza mu manyago okujja nga temwasoma P1 B basajja bakulu Museveni n'ekibinja ky'ababba ebi abageze ne menya ofisi z'ebukalasa obutasoma bulumu okuzi teri muntu wa bulijjo asobola kugenda kumenya ofisi za landi za bbeeyi ebyapa byaki era gavumenti yennyini nga muyita mu sisitimu ebyo wamenyi kubanga mwagala kukwekolera byapa naye ebyapa ettaka terina mipiira temugenda litwalira mu nsawo za kooti kuwirubbala wamugenda lisoma kutulera nedda ettaka lisaabuka kyemwerabidde ettaka libeerako mother title maama w'ebyapa ettaka libeerako maama w'ebyapa maama w'ebyapa ebyo buli akirina alina ebbaluwa zakusayiningira zetuyita transfer forms nakugamba nti ettaka lyange bweti ne bweti ndikuwadde era nkuwadde obuyinza ogenda osalako ekyapa kyo kati ebyapa bimuwabbye ani yabawadde transfer forms mugenda zesayiningira era mugenda kwetransferingira ettaka muliteeke ludda wa era mugenda kuwangala nalyo bbanga ki kubanga waliwo maama w'ebyapa maama w'ekyapa wali mother title aliko ensiboko y'ettaka lyemataka gano ge mwatutte cow mentality is the big problem of these refugees. They don't think twice before they act. You don't think twice before you act. Ujoku bevyapa ettaka kale ogenda dikyusa ku lwo erosai but who gave the order, who gave the right, who gave the transfer papers, and who signed for you? Ngogenda okubba ekyapo kibogenda kiyisaawa era ogenda kikola kuki era nga bw'oli ono omuvubuka Kenzo bw'ayogera bano abantu bonna balina balakinga obwongo balakinga ekintu osooka n'ofumitizawo ekintu kyengenda okukola kinankolera nti nedda ne bakirakinga kyovula nti buli kimu bakitadde ku mmeeza buli kintu kibafuukidde ekizibu kuba tebalowooza nga bagenda okukola basooka kukola bukozi ate ne bassawo okussaawo propaganda blackmail ne diversions ku social media ogezaako okujja ebintu bye babakoze no si bati bakola osooka n'osirika n'omanya ekyo kyengenda okukola ki kati obbi ebyapa ogenda bitwala wa ekyapa ky'obbye kulandi zikirinako nnyini kyo alina okuwa transfer form
kiriko maama waakyo ko kyasibuka maama waakyo ani amulina era ettaka lyogenda okubugenda ditwala bbanga ki abantu abaganda balina abaana n'abazzukulu bajja kubanja ettaka eryo ekirungi aki ekisinga obulungi muzimbeeko muteekeko amafaamu muzimbeko goloofa muteekeko buli kimu ekikutta obudde kigenda buta mujja kudduka nga munoonya passport na air ticket nga bannansi basigala buli omu agenda kuyingira ennyumba ye amateeka gagenda okubeerawo malala nnyo mmwe tugenda kulekawo gali agamwe ge mweteerawo nti omuntu akyafuna buwolerezebwa ng'ali mu kkomero osooka obeereyo kutukuteekeyo nayo mu mateeka ge weeteerawo nti wali beyiro yesi nawe obeerayo anti beyiro wagamba teriiwo nagwe wabiwandiika beerayo fete tuwana muteekawo ate byokwekalakasa ti kwekalakasa mwe kenyini mwaga nti kumenya amateeka mubeereeyo Public Management Order Bill weri tiri kwekalakasa namwe mbeere teri kwekalakasa buli kyemukola kyonna mukikole nga mukimanyi nti essaawa yonna eyabalula esiridde si mwe muyina effujjo ate si mwe musembyeyo mu Uganda in fact mutulaze nnyo nti buli kimu mukirulunkanidde mweyawe ate nabagamba gye mujja katuno bana abasajja bagenda kujjayo ffe bagenda kubumbulukayo mu ttaka baveeyo balage batandise okubalaga luli baali beekweka ngero batekayo sebana kizito ngali omulye mabega ne batekayo sekandi ngali amulye mabega ne batekayo specials awazikazibwe ngeno wali amulye mabega ne batade bidandi sali nga waliwo amulye mabega babateratera abantu nenga talina powers kati kino kakibanyonyole bulungi Museveni knew that every Ugandan knows that he's not a true Ugandan. What he did was to bring his own puppet in his system to pretend that he had unified all Ugandans, that he can rule the country without discriminating. That's why he used to appoint indigenous Ugandans, but they had no power. Tebaina buyinza. Including the vice president, the speaker, Simanyi the attorney general, Simanyi bonanga chikolesanga ye buli bwali bugologosi ngateeka kati on Dr. Samson Kiseka. Nenga Kiseka tasobola genda ku mukolo n'akola ekintu ng'akikola nga vice president. No. But Dr. Paul Kawanga simogeri nga tebana kibasobola kwogera nga yatasazeewo. So yali abakozesanga bugologosi nenga ne bega gyali era bwe kirina kati otulanda banja kagologosi. Otunda bana bona kagologosi. Banita Mongi bugologosi. Bonna bugologosi. Kati teyasoka kwagala balaga kigendererwa kyabwe kyali ki. Nti balina mission kati batandise balaga true colors. Akulira amaje mu Nyarwanda, state house jude Banyarwanda, judicial system jude Banyarwanda, police jude Banyarwanda, prison jude Banyarwanda, abatwala amanyitaka Banyarwanda, abatabana Uganda Banyarwanda, abakulira safe house Banyarwanda, embassy jude oyinza okubeera ambassador naye nga ate first secretary yaayitako orders. Nga gwe ambassador toyina orders teyogera kintu kyonna. Obanga accounting officer ko embassy yayina obuyinza n'okusinga ambassador. Ngambala kuira president kati tukoze wano. Kati mwenna muli abataddeko akakookolo muwoza mwite muyina maanyi kati batandise okuvaayo anti basomeseza abaana bakuze. Bagezi mu university basomyewo naye ayina diguli alowoozanga wa P4. Ayina diguli alowoozanga wa P4. Kubanga naturally kawo mentality abatawanya. Najjo okwogera noga kikiwa kyatayogedde tufudde. Goba oli menti kulunda nte muyina okumanya position za muri Museveni n'akabinja ka muri menti kulunda nte. You are not supposed to be near any administration office or any power or any tool of power because temusobola even addressing the public is the problem. That's why economy mugitaddawo yonna yakuzanyira muri mukubba bubbi bantu buli kaseera kubba muliroza byakubba bubbi kutemula kusiba bantu because you can't reason. Temusobola kujja ku media kubuulira bantu. Mutandika creating a diversion okubikira. No, there is no need of creating diversion. People need to get answer. What is taking place exactly in Uganda? So recently, 1 week back, you sent the Minister of Finance to come to read the budget to read the national budget. But it was empty. Tewali sente wadiremu. Kati na wasilise Sudiri simanyi nani omulala bagende do bade gobi Sudiri ne gobi bagenda simanyi ne paro bana monsiki bagende bewole sente. Ensi Uganda
efusi yakutambuliza mbulifuke kandi sente zigenda okudukanya eggwanga osindika Sudiiri agende ne Gobi bagende simanyi Nepal simanyi bagende bewole sente. What kind of nation is that? Kyokka the little money we had mu treasury wasazeewo n'ogamba parliament eyise supplementary on top of the financial by supplementary on the top of the financial nga bazosoma budget. Can you imagine? Basomye budget nesete ziriwo kati nabaga ate mulisewo supplementary kati supplementary nakiza okuwa mwanyina wa Salomo Somali gwe bayita Amina n'amuwa sente zafulumye. Sudiiri Paleri ya sente zabamusabira zafulumye. Neza State House zafulumye nenga yo national budget tunafuna wadde omunwe gw'ennusu nkiddamu Gobi ne banno mwenda bali mu Bank of Uganda mulekera kusiruza bana Uganda mudde mutino musomana edda bajjajja fenofega wetuli nga basoma budget munange tutula ku radio tuliza tuba tumanyi nti amafuta bagenda gasalako emwe bagenda zongeza sukali bagenda mukendeeza balina emisolo gye bagenda okujjako school fees bagenda zikendeeza bino bagenda ne basoma budget ne watabaawo kuna muntu agidiscussinga kufolo ofuludde ne bange etaliyo nga tebasomye budget era amagambo mukyalina power mukyalina eggwanga litambule bwefufulu edda abantu basoma mu butale mu malwaliro mu masomero wawonna nga abantu badiscussinga budget kati bagisomera ebingeetabanga nawo kubanga agisoma yennyini akimanyi nti azze kusoma bya society teziriwo bebagisomera bakimanyi twava muddo omuli. The moment you're losing a trust mu bannansi ogenze mwaluzinga trust kati mwejeeyo mwe mutalina magezi temulina bwongo mwe mutaddeyo forehead zammwe nga kye mulina okukola kyonna kuteekawo kukanga baana mukwate munyige ensigo munyige mutulugunye mutemule kubanga that's the only solution you have. You can't reason people. You can't reason Ugandans chemwina kubakwata banyiga buli mawa kubasiba mamayinja ku mabere na kubatulugunya kubocha kimusobola kyokane bisigali temusobola ne musoma baji eringe tasome previously over 25 years back angusoma budget tulingibanga abalinda Yesu bagala bate ku mafuta bagala bate ku kumwanyi bagala bate ku bintu bya bulijjo school fees bazogeddeko batya ebyo buli babitadde mu sente meka tukoze tutya kati bagisoma ne babanga abasomye nti gundi yafudde wakuzikibwa saa gundi period ne kikomaawo. Uganda wetuuse ne musoma budget after 2 days ne muita ngate budget je mwasomye eri empty tena mu 10 ate gwe no forcing aba MP wa ise supplementary budget bajje mu billions ate baziwe Sudiiri ne mwanyina wa Salimu Salamina. Which kind of the country is that? Bande temusaka budget bagisomye wiki eno yenye tukubaka mbabega oba wiki bagisomye budget bagisoma wiki oba weddo beno sikyajjukira nange. It was an empty budget kwe kusindika Sudiiri ne Gobi bagende simanyi Nepal nayo nsi muntu sogenda okowola neighbor omunyo ngale neighbor naye yewoze wa neighbor wa zijje zindie kwe mulwaninga gwanga kyovola bakukisawe Entebe buli muntu munyigiriza mujjako musolo abafuluma mbalemesa ebintu ebimbu biremera revenue efuse revenue kati mutegeddeko simaba abagenda okwekalakasa abebyo simeka sita simeka sita bagenda kumwekalakasa kitu abagamba ddamu joining struggle mwagaana kati omusolo gubatuddemu mutandise okwekalakasa betwaga bave mu akeri bakalula maaso ngenta salary batandise baba banyigiriza mwagala kuzidduka mu student mugume njagala babanyige mpaka mu rwanda tegera temulina okulwanira eggwanga lyammwe. Budget bagisoma bannange wiki ewedde kyembagaye bwe nate mwe budget bagisoma ne yaggwadda ne yagisoma kandi zageze funa live kubanga akimanyi sente teziriiwo. Ekyo tuyito okuluzinga trust ne hope mu bantu. Edda twalindiriranga budget nga n'ekiyenje okuyita mu ddiro nga lady yesoma budget bayinza okuba oluyi nomala wiki namba nga okutute kuwulira kati basoma budget oba jiri bate bagisomye tebataka kumanya kubanga abantu baba bakoye
mwene muddire sina mugiteeka ku bunke kuba mwagala kufuga eggali teri mu lufungo ovuga yaki mbabali bavuze ku bugali mu bicycle wakati kali mu lufungo tusobola kavuga kati ye Uganda muri lufungo. The only thing you know is to spend money on the spy networks of ESO across the world. Mugenda kwa buli muntu mutwa mutambuza buto kuba muina fear tigundi ayogedde temwagala muntu ayogera ate ekintu ekibye nnyo the moment you stop people from talking about political issues ne basirikale bali bakikuma ku mutima ekiva mu yibira kamu kina kitege nenga Uganda yo we mugisabire ebulukuse Uganda ebulukuse ne wegenda okuzalya teri amanyiwa ne mwegenzi nnyo abali mu Kampala wakiso Ntebe mbagambye abantu beyongere naye abo sibasuubuzi abasirikale ati yategedde babaga America kya yabagambye waliwo ECB mu East Africa zigenda okuwambibwa kyayi amugitegera bulungi nnyo kati bano balowooza eyabo mweri kati kyovula bayiyama je buli wamu kyayi amugitegedde yabagambye waliwo ECB mu East Africa zigenda okuwambibwa very soon or later kati yayiyama je buli wamu ani yali amanyi nti olituukaawo gwene wegana toli munyarwanda ngoli munyarwanda abakulera abakulisa buli kimu n'obatta otusindikidde n'obuzibu buno bunyonzi maana alozi yasibujingo aina n'amalibwa ajjayogere mu public ng'avuma abanansi nga ne refugee status mwajija yimirira kututuma ogere ku nsonga za Uganda nze mbuuza bujingo wajja wa status mu Uganda ekuyimiriza n'otandika n'okukola ekkanisa ovuma abantu refugee anake nakulaba kakatona baake abakyadde mundeka okugenda kwange kuno enswasa etaano nagirege nga tusinkana ku Sunday mulange menge sawezi pili mukama bakumbe mugisee ku YouTube batajirabye mwera